nkuleetedde lisiti ey'abakansala ba NUP abatula ku disitulikiti e Wakiso nga mu mwaka gwa 2022 bano be bagenda e Garuga ne batendekebwa obukessi okulaba bwe bayinza okubba ebyama babere nga babitwala mu bitongole ebikessi. Batendekebwa okuyiga okukuba sabbaawa era nga baweebwa n'akasente nga ne wetwogerera abamu ku bano bagambibwa okuba nti bakyali ku musaala ogwo oguli eyo mu bukadde, naye ng'omusaala ogwo gubaweebwa okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bateeka ebyo byenkugambye byabatendekebwa mu nkola. Bakansala bano ba NUP wabula ng'ate baagenda ne basisinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni era ng'abamu ku bano bagendanga bagamba abantu nga bababuuzizza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yali abakkiriza ekintu ekyazuula oluvannyuma nti takyali kituufu yadde eddakiika n'emu. Olukalala lw'ennina luliko bakansala 63 wabula nga lisiti y'abakansala bonna abaagenda e Garuga era oluvannyuma ne babatwala mu State House Entebbe ne basisinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni baali bakansala 77 abaali bava mu kibiina kya NUP, kwaliko bakansala 13 abaali bava mu kibiina kya NRM, kwaliko bakansala 7 abaali bava mu kibiina ekya DP. Ekisinga okwewuunyisa nti abamu ku bakansala bano baalabiddwako ku kitebe kya National Unity Platform nga bakomyewo okuddamu okuweebwa kaadi y'ekibiina kino nga balowooza oba oliawo ekibiina kyerabira oba abagoberezi baabwe beerabira nti bano baalya olukwe mu kibiina kino ne bagenda ne basisinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni era nga bamaze kutendekebwa obukessi intelligence nga bamaze n'okubatendeka okukuba sabbaawa we baali e Garuga mu mwaka gwali gwa 2022 zaali ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu lwali lwakuna omwaka 2022. Bakansala bano olukalala ndukuleetedde gye buvuddeko nakuwadde lisiti y'abakansala batula ku division e Rubaga nga bano baali olukwe mu kibiina kya NUP nabo ne bagenda mu maaso n'okwekobana n'aba NRM ne balonda sipiika owa Rubaga division ate nga wa NRM, ekintu ekyawaawaza abantu amatu. Waayita akaseera katono ate na bano ne bajja mu maaso ne bagenda mu maaso n'okuwaawaza eggwanga amatu nga bagenze e Garuga ne babatendeka ebyekijasi ne babatendeka okuyiga okuba sabbaawa ne babatendeka ebyobukessi intelligence era ng'omukulu eyakuliramu ekikwekweto kino oba enteekateeka eno yali musajja munnamagye ye yakwasaganya ekintu kino. Simanyi oba yakyakwasaganya ebintu bino oba akyali in touch n'abantu bano, wabula njagala okutegeeza nti bano be bakansala lisiti gye ngenda okukusomera abagenda mu maaso n'okubeera nga baalya olukwe mu kibiina kya NUP ne bagenda mu maaso n'okukola kino. Olukalala luno kugambye nina bakansala 63 wabula nga bonna omugatte baali bakansala 77 aba NUP bokka. Ekyewuunyisa baakomyewo wetwogerera nga baagala kuddamu kubeera nga baweebwa kaadi y'ekibiina kino oba oliawo bakiikirire ekibiina kino omulundi omulala ku disitulikiti gye bagenda. Abamu beegwanyiza nabwa MP mu bifo ebyenjawulo era ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Kyesimanyi oba kaadi eno ekibiina kinaagibawa oba oliawo banaatunulira ensonga zino babere nga bagenda mu maaso n'okuba nga bababoola. Olukalala luno luwulirize bulungi nnyo. Nyongera okutegeeza nga sina kusomera lukalala luno. Bwe wabaawo kansala gwe soogedde ng'omumanyi kuba nkugambye lisiti eriko bakansala 77 wabula gye nnina wano eriko 63. Bwe wabaawo kansala gwendeseeyo jangu mu comment section omuŋŋambe. Bwe wabaayo gwenjogedde nga gwokakasa teyaliiko ojja kujjera mu comment section omuteekewo, naye nga olukalala lw'ennina luno lwafuluma ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022 baagenda e Garuga ne batendekebwa obukessi intelligence basobole okubba ebyama mu kibiina kya NUP then babitwalire ebitongole ebikessi. Baabatendeka okuyiga okukuba sabbaawa ne babatendeka n'okuyiga okukola emirimu egimu mbu ekigendererwa babere nga bava mu byobufuzi ebyokwekalakaasa, babere nga bava mu byobufuzi eby'ekibiina kya NUP. Abamu ku bano bwe baabuuzibwanga abalonzi baabwe nga babagamba bannange twategedde mwagenze Garuga, twategedde mwasisinkanye Museveni, lwaki mwatuliddemu olukwe? Abamu ku bano kigambibwa okuba nti baateekangawo excuse egamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP be baabakkiriza ekintu ekyazuulwa oluvannyuma ennyo nti ekintu kino tekyali kituufu. Kakati njagala kukusomera olukalala lw'abakansala obategeere bulungi nnyo abaali olukwe mu kibiina kya NUP nga bwe nakuwa bali abaali olukwe mu kibiina era ne balonda sipiika nga wa NRM. Kakati bano be baali olukwe ne bagenda ne basisinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga ne wetwogerera abasinga obungi ku bano bakyali ku kasente ako era bakyagenda mu maaso n'okubeera nga basasulwa. Wuliriza, kuliko Margaret Rubwama Nakijoba akiikirira Entebbe Division B, Herbert Katende Entebbe Division A, Jacqueline Namirembe Katabi Town Council, Esther Bugonzi Kasanje, Aloysius Buyanje Kitende, Ronald Sebaggala Kajjansi Town Council, Andrew Damba Katabi Town Council,
Louis Kayanja Katabi Town Council, Joseph Clement Yiga Katabi Town Council, Fred Busulwa Musansala, Fred Busulwa Musansala Kasanje, Ronald Sempijja Nansana, Farida Naggai Nansana, Sinani Kakembo Nansana, Tony Chiyita Nansana, Lawrence Chiwendo Nansana, Zam Cheyune Nansana, Faruk Ruburwa Nansana, Nana Nachiboneka Nansana. Onono yeddira nandiga ono ajja kuba nanga ndiddemu olukwe. Abbas Kanamwanji Machinde Saabagabo, wano Honorable David Serukenya njagala mu montagingire awulira abantu be. Abbas Kanamwanji ono akiikirira akiika side ze Machinde Saabagabo, emiruka ndejje Kanaaba ndejje Rubugu mu side eyo omwami ono Abbas Kanamwanji. Bano be bamu kwabo ababadde nga balwana Honorable David Serukenya akiikirira Machinde Saabagabo ku kadi ekibiina kya NUP. Kakati ono yali omu kwabo bagenda eggaruga era oluvannyuma ne basinkana General Kaguta Museveni kugambye bakyali ku musaala ne bwe twogerera omusaala oguli mu bukadde ate nga baatendekebwa kye tuyita intelligence oba obukessi. Kati gwolooza bakola ki mu kibiina kya NUP nga ne bwe twogerera bakomyewo basaba kaadi. Leka tugende maaso ne list. Farida Namale Machinde Saabagabo, Kadija Kawoya Machinde Saabagabo, Ibrahim Sekandi Machinde Saabagabo, Sara Mutenda Machinde Saabagabo, Sharifa Nanyange Machinde Saabagabo, Mariam Nakulima Machinde Saabagabo, Patrick Mbogga Machinde Saabagabo, Sazir Sebufu Busiro North, Aziza Nabisere Busiro North, Adam Semwogerere Busiro North, Uzairu Juko Busiro North, Edward Santos Kirumira Busiro North, Lugo Lugenyi Mukisa Busiro North. Uliriza tukyagenda maaso n'olukalala nkugambye baali omugatte bakansala 97 abagenda eggaruga era oluvannyuma ne babatwala Entebbe nga bamaze obbatendeka obukessi, bamaze obbatendeka okuba sabbaawa, babatendese ebya kinnamagye. Oluvannyuma ne bagenda Entebbe mu State House mu General Yoweri Kaguta Museveni n'aba briefinga ku bakansala 97 kwaliko 77 nga ba NUP, kwaliko 13 nga ba NRM, kwaliko 7 nga ba DP. Kakati nkusomera list 77 aba NUP ninako 63 okusomera ku list gennina era 63 bano kigambibwa nti bangi ku bo baalabiseeko ku kitebe kya National Unity Platform nga bazze kulaba ng'ekibiina kiddamu okubeera nga kibawa kaadi mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Wuliriza, kuliko Richard Kamya Kasozi Busiro North, kuliko Alaisha Nakigudde Busiro North, Medi Kayabula Kyaddondo East, kuliko Julie Nanteza Kyaddondo East, Stephen Sulaiti Sempeera Entebbe Division B, Richard Kiwalabye Namugongo 1, Faizo Nyanzi akiikirira Kirinnya, Muhammad Wizi Kaweesa akiikirira Bweyogerere, Twaha Waswa akiikirira Bweyogerere 2, Chris Muwonge akiikirira Kimwanyi, Moses Kalungi akiikirira Kira, Ruth Faith Nakanwaji akiikirira Kireka, Robina Lwantale akiikirira Kyaliwajjala, Beith Namuddu akiikirira Bweyogerere, Mire Natembo akiikirira Kira, Ali Idris Senyonjo Ali Idris Senyonjo akiikirira Busiro East, Grace Esther Nachitto Busiro East, Nuriat Nakauka Busiro East, Moses Ziwa Busiro East, Olivia Nalubwama Busiro East, Semu Sempiira Busiro East, Abe Kigozi Busiro East, Sara Nakazi Busiro East, Shakira Nakachwa Nakunguru Busiro East, Yvonne Mponye Ruyombo Busiro East, James Chambadde Busiro East, Moses Kaddu Busiro East, Yitizaka Nsereko Busiro East, Isaac Mayira Muwonge ono nga speaker wa Nansana Gombe, Vincent Mulindwa Nansana ne Amina Takuba Lubega naye nga akiikirira Nansana Gombe. Be bakansala 63 out of 77 nga ba kibiina kya NUP bagenda eggaruga ne baba nga batendekebwa obukessi intelligence era nga kitegeeza
bandibanga mu kibiina kya NUP babadde bakola omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba nga babega, then babeere nga bakolaganira wamu n'ebitongole ebikessi. Bwe njogera ku bitongole ebikessi mba ntegeeza ekitongole kya ISO, Internal Security Organization, mba ntegeeza ekitongole kya ESO, External Security Organization, ebitongole nga ebya CMI, Chieftains of Military Intelligence n'ebitongole ebirala. Bakansala bano bonna batuula ku lukiiko olw'e Wakiso District, era nga ssentebe wa Wakiso District amanyiddwa nga Matiya Lwanga Bwanika yavaayo n'avumirira kino, era nga ne mu kusooka kigambibwa mbu baagezaako okumwebuuzaako, omusajja n'abagaana n'abagamba temukikola muba mulidde olukwe mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula bakansala bano oluvannyuma lw'okulira nti waliyo akasente, kigambibwa okuba nti tebaasobola na kulonzalonza, tebaasobola na kusibamu, bo baasalawo busazi ne bagenda mu maaso babeere nga basisinkana General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa lessons oba emisomo egy'enjawulo gye baabayisaamu nga basisinkanye Garuga mu institution emu egenda mu maaso n'okusomesa ebyekikessi, ebyamaje n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Ensonga lwaki nkugambye baasomesebwa kye tuyita military intelligence, era nga kigambibwa nti baawebwa ne mission ey'okulaba nga babaako ebyama bye basomola mu kibiina kya National Unity Platform, babeere nga basobola okubitwalira abakulu mu kitongole oba mu bitongole eby'enjawulo ebikessi. Kakati bano bakansala abatuula ku district ey'e Wakiso gwe guno omulimu ogumu ku egyo egibadde nga gibasasuza. Naye nga bwe nkugambye beegatta ku bakansala bali abatuula ku division y'e Rubaga abaali basinga obungi, wabula nga baalonda mu kulonda kwabwe nga bwalonda sipiika, kyokka nga ate sipiika wa kibiina kya NRM. Ekintu ekyo ne kiwaawaaza abantu bangi amatu. Kakati ate ab'e Wakiso nabo ne bagenda maaso n'okuba nga baakawaŋŋamula nga waakayita ebbanga ttono nnyo, era bwe ntyo ne ngenda maaso n'okunoonyayo ekiwandiiko ekikonfaminga ebintu bino. Ng'ennaku z'omwezi 4 jjukira nga bwe baagenda e Garuga ne basisinkana General Kaguta Museveni nga 3, lwali lunaku lwa 4 omwezi gwali gwa 3 omwaka 2022. Kati nga 4 ekiwandiiko kino ne kifuluma, ekyayongera okugenda maaso n'okukonfaminga bye ndi mu kugenda maaso n'okuba nga nkugamba. Ng'ekiwandiiko kino kigamba kitya: The councillors recently vowed never to leave Garuga before the president gives them a listening ear. Nti bakansala bano mu kusisinkana General Kaguta Museveni e Garuga baalayira era ne bategeeza nti okuggyako nti baalina n'ebizibu byabwe bye baali baagala okulipootinga ewa General Kaguta Museveni, nti era baategeeza nti tetugenda kuva Garuga singa General Yoweri Kaguta Museveni anaaba tawuliriza bizibu byaffe. Ebizibu ebyo nze sibimanyi, wabula bakansala bano baayogera okusinziira ku kiwandiiko kye ngenda maaso n'okuba nga nkusomera nga tunaba kubeera nga tweyongerayo. Njagala ekiwandiiko kino nkikuwe obeere nga ate ogenda maaso n'okukonfaminga biki by'owulidde ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa Redson TV. Wuliriza mu kiwandiiko. On Thursday ku Lwokuna, 77 NUP councillors were part of a group of colleagues who included those from the ruling NRM party 13, Democratic Party 7, and 1 independent who met the president at State House in Entebbe after completing a 5-week training on key issues on mindset change and development. Nti bakansala 77 ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi zaalinga 4 baagenda maaso n'okubanga basisinkana ne bannaabwe. Bakansala ba NUP baali 77, aba NRM 13, aba DP 7, then nowa independent yali omu. Abasisinkana e Garuga era nga kigambibwa nti baamala weeks 5 nga bagenda maaso n'okuba nga basomesebwa ebintu eby'enjawulo. Mu bintu ebyo ebyabasomesebwa kugambye mwalimu wano baateekawo kye bayita mindset change, okukyusa endowooza yaabwe n'ebirala ebifaanana bwe bityo, n'okubasomesa ebyenkulaakulana. Wabula ng'oluvannyuma twakitegeera nti baasomesebwa n'obukessi, mwalimu n'okukuba sabbaawa. While tutoring the councillors, Museveni advised them to guard against disunity through segregation, tribalism, greed, which he said are stumbling block to the development. Nti bwe yali abasomesa General Kaguta Museveni nga bamusisinkanye yabalikikyalingamu awo ssebo nga babambaza ebyambalo by'amagye, babambaza waggulu bi-t-shirt ebya yero. Nti bwe yali abasomesa yabakubiriza okulaba nga tebeenyigira mu byabufuzi ebigenda kwawulayawula ggwanga, tebeenyigira mu byabufuzi naddala ebyekuusa ku tribalism oba okusosola mu mawanga n'okweyagaliza n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Bino byali Garuga. General Yoweri Kaguta Museveni elaborated with the example of how products produced by a given tribe are not consumed by the same tribe.
ulira bwe yagamba mi ayame Munyankole bino ndoza newe sibigendamu naye nga mbadde njagala kuwa bukakafu ekiwandiiko kino kyafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwali gwa 3 omwaka 2022 lwali lunaku lwa 5 then kati ku lwokuna nga 3 omwezi ogwokusatu 2022 bano bakansala bano nno boolabaawo mu kifaananyi ba kibiina kya National Unity Platform abasinga obungi kuba kuliko 7 ba NUP 13 be ba NRM 7 be ba DP omu yekka ye wa independent wetwogerera nga bakansala bano bangi ku bo bakomyewo ku kitebe kya National Unity Platform baagala ekibiina kibongere kaadi bagende mu kalulu ka 2026 babeere nga bavuganya naye ng'ate be bayambazibwa ku byambalo bino era ne basomesebwa emisomo egy'omutawaana ennyo omulina okuyiga obukessi kye tuyita intelligence bagende maaso n'okuba nga babba ebyama baabawa obukodyo butya bwe bayinza okubba ebyama mu kibiina ekya National Unity Platform babeere ng'ate babitwalira ebitongole ebikessi gwe ampuliriza kakati olwo lwe lukalala olw'abakansala nja kukulinda mu comment section ombuulire kansala ki gwe sitadde ku lisiti nga gwe omwekakasa nti alina okubaako kansala ki gwe ntadde ku lisiti nga gwe olina obukakafu nti kansala oyo teyaliiyo zalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 3 omwaka 2022 ekibiina ekya National Unity Platform kyavayo ne kikonfaminga nti bakansala bano baali bamaze okuba nga bakiryamu olukwe nga bagoberedde bali abeerubaga abagenda maaso n'okwekobaana ne balonda sipiika ng'ate wa NRM. Red Zone TV kwoli katuuliziganye mu updates eziddako. Olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enziki